Amanya edoboza David Sanchez aka Mr. Social Media Monster tubaniriza ku mukutu Cookie Promotions ne Ground Media twegattiddwako Aksam ku kamera tuli naye ne Edwin ku kamera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tubaniriza era tujje kwogerako ko nammwe ne Muzeyi Kagato fresh and clean. Olwaleero bikyuseemu tetuli eri muddo, tetuli eri ku National Theatre. Tuli wano Bukoto ku Brina Shoes. Bukoto. Muzeyi Kagato omugagga yaŋŋamba muleete bamuwe engatto. Akoze omulimu gw'amaanyi okulanga bizinensi eno. Naye ne ŋŋamba nja kusitula Muzeyi Kagato muteeke mu ddene muleete. Mukama wange nkwaniriza ku Brina Shoes Bukoto. Nange nsanyuse nnyo okuba nti ndi mu nnyumba. Mubagamba nti ndi mu nnyumba mwali ndi mu Brina Shoes wano natuuse dda era ndowooza buli kimu kyonna mukiraba nti kyetwogerako kyekyo kyennyini. Waliwo okwogera ku kintu nga kyoyogerako si kyo naye kati oli okugamba nti oyogera ku mbuzi nga gy'olabako engatto ndowooza olaba omutindo. Bulijjo ogamba elegantly. Tugiyita elegance. Elegance ndowooza olaba engatto bw'oba oyambadde engatto eno kiki oba oyambadde si bino by'onaaba ng'otambula n'olinnya kwalinywa sigala akananka ne kayitamu akaliro no wano ne bw'olinnya ku mutayimbwa ogwayidde engatto otambula nga terina kyebadde. Therefore bw'oba ng'oli mu bitundu Kamwokya, Bukoto, Ntinda, Kiwaatule mwenna awo mu Mulago abantu Kyebando, Nsooba mwenna mwandibadde nga mujja ne muyitako wano ku Brina Shoes ne mwegulira ku ngatte ezitegerekeka. Ate bagambe nti naali embalala ne bw'oba oli yonna ne tugiteeka ku basi ejja oba oli just mention it. Bw'ogambe nti bannange nalabye engatto ng'efaanana bweti ne bweti ne bw'oba oyitawo n'ogikuba ekifaananyi oba tulina ne catalogue tujja kuba nga tubalagira ddala ne catalogue zaffe nga muziraba ku pages zaffe nga mujja kuba nga mweronderamu olonda bulungi nti engatto namba 8 engatto namba 9 ffe nga tugamba nti eyo gy'ogamba nga tugiwa muntu waffe agikutuusaako wona aba oli wonna tubaniriza nnyo ku mukutu guno tubaagaliza okulaba obulungi ate tubasaba mweyongere okusubscribinga okulikinga wamu n'okusharinga. Just tetunnabasomera namba ya Brina Shoes. Brina Shoes nga enamba ejja kuba nga eyitawo ne wansi ejja kuba nga eyitawo bulungi naye gisome 0759 64 98 36. So gwe na ayagala engatto bonna gisoma mu lulimi olumu. Enamba ya Brina Shoes eri 0759 64 98 36. Ojja kuba nga oli ku Brina Shoes ng'ofuna engatto eri eleganti. Tosiddamu kalango ka sports okwogedde naakola kigwe mulimu gwa kiri kitya Muzeyi Kagato? Ndi bulungi okukamala ndi luno. Naye maama kati enkuba we naamala wiiki tetuukoleko. Anti nze munnayo sikola bintu bya kupapa. Singa nali nkola bya kupapa nandibadde nga mbeera mu magye nga baduumira buduumizi n'enfubutuka. Anti wagadduka mu budde. Anti nga ndaba bapapya abantu babanga ekintu ekibaguddeko obugwi. Nze nkola bintu byetegekere. Waŋŋambye essaawa mmeka? Nakugambye n'enkyusa era mu advance ne gamba nti 8. Naye owa kaadi abadde azinonye buloba. Naye omuvubuka oyo okimanyi fe abamulinda alimba nnyo yalimba naye gwe omuntu omulimba asaana mukkiriza kuba kugamba nti ndi buloba nti ng'omuwa obudde obw'ebuloba nti eddakiika 3 nokulaba nga amaze essaawa 1:30 nga kitegeeza nti abaddewa bujuuko. So Edwin weetereze Muzeyi Kagato akooye okukulinda. Nze sijja kukoowa kumulinda kubanga n'abalinda Yesu tebakoowanga. Yesu bagamba atambulira mu kati so tebakyamulinda nnyo. Anti Yesu abamuleetera okukeerewayo be bano ababuulira enjiri balimba abantu nti mu mwaka gw'2000 nkomerero yaliro 1999 nga ennaku z'omwezi 29 nenkulabira abantu ne ŋŋamba banaabuulira kye nga tugenda kuyingira 2000 abandi mwe baali balimbidde nti enkomerero mwetuukira tebaddangayo kunyega ku bya nkomerero. Muzeyi Kagato njagala twogere ku Moses Ali ndaba abaana bamuvuma bavumani Moses Ali yabakoze eki
tewamulaba nga agenze kunona agonda empapula okunona empapula kivumya omuntu byali akola wangi bw'oba byolidde bikuwoomedde oba kyolaba nga andi yalaba ng'agamba nti eno kaadi masavu eyajumani masavu ng'alina kwekomba kuba tewaliwo mulala gwe bayinza jjiwa ng'akyali mulamu naye ku myaka egyo watitawuno gwe baali bagambye ne bakome kwemeka gyalina mulimu emyaka gyolaba naye mbadde kyembuuzizza nti tokizzeemu bagamba nti bakome kwemeka okukiikirira ajumani oba mu ggwanga lyonna Moses ali akiikirira wa ajumani eyo bagamba nti akiikirirayo akoma ku myaka emeka tewali egirimiti kati bwebanga wali olowooza bagijja ku pulezidenti kwokka yonna buli wamu n'abawasa olaba kati abakulu bawasa bato egirimiti bagijjawo so watewalaba oli ewasiza akawala kegasumba kakati mu byonna kye mulina okumanya kiri kimu nti omuntu kasitaba nga aweza emyaka 18 asobola okwesimbawo ekyomukisa omulungi nti abeesimbyewo si bebeeronda bantu beba balonda kitegeeza nti bwe baba bakyakulonda kitegeeza bakyakulinamu obwesige mu byobakolera naye bagamba eri ewaabwe ye teyeesimbwako kitegeeza nti ekyo kibayita okuba nti otaddewo enjawulo nga oli ne bwajja okugezaako kwesimbako atalina kyajja kukola kusinga kyokoze kati oyo akyasobola okulambula constituency anti kati gwe ebyo gw'obirowooza ataliiyo gwe abaliyo wali owudde nga bacomplaininga nti the man is not going through our constituency no buli mwaka gwe bagambye nti yalonda mu bubokisi bwonna baleke bamulagirire nga wiina ayita one opposite bw'aba ayita one opposite kitegeeza nti n'abalala abandi mwesimbyeko bagenda okulaba nga yasinga okukola ne bagamba nti why should we change when we can't do things like the way he is doing them kitegeeza nti abantu bayo bamumatira anti abantu abatamanyi Moses ali be bayinza omwogerera nga bwe baagala naye abamumanyi bamumanyi Moses ali si muntu wa bulijjo waki w'amagye geno mulamba Moses ali ye muntu ayagala ekitundu mwazaalibwa ne mwava n'eggwanga lye as a whole Moses ali abadde mu bifo eby'obuvunaanyizibwa okumala ebbanga ddene mu myaka gye7 that was 1974 Moses ali yali ng'ali mu magye Museveni yali ali ku brigadier Museveni yali akyali oba ku brigadier oba yali ku kano 74 kati kozi nawe bamuzaala 19 nze sigambye mwaka gwe bamuzaaliramu please ngezaako kubuulira myaka weyabeerera n'obuvunaanyizibwa n'ebifo bye yalimu awo omwaka gwe njogerako yali minisita wa finance mu gavumenti ya Uganda eya His Excellency Field Marshal Idi Amin Dada VC DSO MC CBE nga byotamanyi biri kati nzabyo kasita bimanyi mbyogera kyekibalemesa ebintu byemukola kyatemo ebintu oli bwamala obyogera mu butufu wabyo ate mwene mwagala mubikole ki byogere nga kiri VC that's Victoria Cross MC simanyi bakyagwanga bitya naye nga kigenda okugwanga nga kigamba nti CB conqueror of the British Empire kati n'olwekyo yabeera mu gavumenti nyingi eyo gavumenti bwevaako mu 1979 amen yes naye jjukira ni Moses ali mpozi ng'okuddako emabega we should praise him for what nti y'omu eyatakabana ennyo mu kutandikawo Uganda Airlines anti abantu abasinga obungi bwe baba boogera wano balegesa manyi ba myaka 27 bw'aba ayogera ekintu olowooza nti alina kyamanyi nga wabawulidde nga bafubirira ba Moses ali ogamba oba bano bali kuki Moses ali y'omu ku bantu ekizimbe ekyo kyolaba ekiriko finance what ate finance kyeki anti waliwo ne waliwo ku parliament ekyo ekizimbe kiri housing finance you are very stupid okugamba ekyo eyo eba company batwalawo ntwala awantu wonna
nze ngambye ogambe wali finance kati ekizimbe kya finance kiba kya finance olwo kiba kya ministry era ekyo ekizimbe Moses Ali be bakizimba kakati gwe tojja kumpa byagamba kuba gwe ate atalina magezi g'obompa ebyokwogera nga mala kubyogera n'obirandukirako ye problemu y'abavubuka era oli mugambo nanti ekiruluma kimu nti mu butategeera bwammwe bye mutategeerera ate mwagala muwa omuntu ekyokwogera kale somesa genda mu maaso bwe muba temwagala bino ebintu temulowooza nti no mbironda ku ttaka nga mbireka I keep quiet nga mbeera ne matiriyo yange sirina kyenfiirwa muwulidde ate kumwena tekuli yampa temuli yampa fees zagenda ku ssomero ezo si ntondo because level kwentegeerera si gye muliko kati mwene mulowooza nti nno nina ntondo so nga okutegeera kwe kubalemye okwenkanyankanya okwange nedda sebo lwakuba nti mmwe oli bw'atatikka mannyo ng'ayogera mulowooza nti anyiiza oba abavuma sibe kiba kati njagala mumanye nti ebintu bino gwolaba nina wensoma because I saw them I was there ate era tovula tukyaza gwe yaliwo kakati ate lwaki musiruwala nga mbabuulira bye nalabanga kale tudde ku kizimbe finance be bakizimba ekyo ekiseera ebyo nga kiyitibwa revenue nga Ministry of Finance ke kali ekiri wansi ekitono ekyamategula nga kino kye bayita revenue abaali bagamba nti kwamini tiwali tewali revenue nga tekola yaliwo era ensonga lwaki twali tukuŋŋanya ssente nnyingi ng'era zirina kye zikola Uganda neebanga Amini we yaviirako nga Uganda tebangibwa wadde omutwalo Amini yavaako eggwanga teribangibwa gwe wawulirako nga bagamba nti Amini yalekawo mabanja bwe gati yayita n'ababanja kuba ffe twali ebyo biseera nga tuwa ne ku mawanga agamu obuyambi abantu gye baddukira okuba ebyeyo leero ffe twali tubawo obuyambi Saudi Arabia, Qatar, wawawa United Arab Emirates, Singapore ffe twali tubawo obuyambi Lebanon agamawanga agasinga awo nga ffe tugawo obuyambi Uganda tukate mwenye mujjane mulwanyisa omukulembeze akolera abantu n'eggwanga kati obutategeera ffe twamulwanyisa ngaani tewalimu yeekera owaki amuyekera kati mbadde njagala nyo bwoba oyogera abantu baleme kulowooza nti totegeera obeere ku levo eno gavumenti eriko teyajjako Amini naye olwokuba muli baasamu buli omuba mwogera mulubanga abalowooza nti eno gavumenti yajjako Amini eno gavumenti okujjako egenza okujjako eriko nga Amini bukyavaako wafuddewo gavumenti yezi nnya naye olwokubanga muli baasamu kyenabagambye nti abali mu myaka 3-4 mwefuula abategeera naye nga temutegeera sebo kati njagala kubuulira Museveni okujja okulwana yalwanyisa gavumenti y'Obote kyokka nga ate Obote okujja okumulwanyisa kwali kwagendako dda gavumenti yali efugibwa Lule Lule n'avaako ne kuddako Binaayisa n'avaako ne kuddako Muwanga n'avaako ne kuddako Obote n'avaako ne kuddako Lutwa kati mwate mugamba mbu ate mulwanyisa ono bogas no nze njagala kyobola bwemba ndiro omuntu mugamba nti yogera kyeweekakasa kyotamanyi kireke gavumenti eno eriko teyajjako ya Amini yajjako gavumenti ya Lutwa titookera Lutwa ng'ey'Obote yo yagenda ogendako twava mu kalulu aka 1980 kati gwe kiba kikonfusing ebirungi Amini ku bye yakola byonna ng'ate bamwogerako bulala baani be yabikolera babyogera oba abaali baagala aveeko be bamwogerera abantu kirifaalingi nga eri Libya abaali baagala Gaddafi aveeko bayinza okugamba nti Gaddafi yakola ebirungi bw'oyinza okugamba nti Amini yakola ebintu bibi ng'ebizimbe byonna bye yazimba gavumenti mwetadde ebintu byayo eriko ekoze ebirungi ebizimbe byonna ebiddukanyizamu emirimu byonna Amini yabizimba zino gavumenti ezennya zonna kati nazo zojja okubuuza nze mmanyi eri gyenanti kati nze nkubuulidde byoli bye yakola kati naawe oli waddembe okutegeera kuba omuntu ategeera waaba alaba bwe bagamba nti eri yakola bino ng'ate bino tobiraba omanya byo tolina byolabawo bw'oba obirina n'obisongako
eyo gavumenti yamini gibagira n'olwaleero yazimba ekisaawe ky'ennyonyi nga yamalako emyaka 8 n'azimba ekisaawe ky'ennyonyi eky'Entebbe ekipya mu myaka 4 bazimbye ebimeka yamalako emyaka 8 n'azimba Crescent Towers n'azimba Nile Hotel n'azimba conference n'azimba Communication House n'azimba Workers House yali agitandise yali tennaggwa n'azimba gundi Cham Towers UCB nga by then UCB n'azimba Telephone House n'azimba Amber House n'azimba Farmers House n'azimba Bank of Uganda kati mbulira ko ebyo bizimbe byonna zine ziruddeko byezizimbye oli lwaki mugamba nti yali mubi ne Mandela yagizimba stadium oba teyali mubi nawe lema kuba musiwa ate Mandela bagigudewo ku Museveni bagizimbye ku Museveni nedda waliwo bintu ate binatulaga nti abantu bano tuzuulira nti tetulina magezi kijja kukola bubi ababadde balowooza nti oli muyitirivu so Moses Ali yali omu ku baali mu kutandika Bank of gundi Uganda Airlines n'omulala bamuyitanga yali Gadson Toko era yasooka okuba gundi waayo yali ava Monseki yali wano Toko wa muna Uganda ate banditandise Uganda Airlines nga basiba na Uganda abasinga mwalimu abazungu era Toko libali abazungu ndawe bandi bajja okulabirako sebo Toko abadde wamaji yafiirana afudde ku mulembe gwa Museveni yafiirde mu accident wano ku mugundi Mabira nibatandika Uganda Airlines nibagula ennyonyi 2 mwezi musatu tulinako mmeka D zaatuuka ekiseera ne ziggwawo kati eno Uganda Airlines gye batandise kubakoze ennyo baaguzeeyo 2 simanyi 3 bali baleeta 23 lumu abataakola ne baleeta eggaali z'omukka 11 omulundi gumu oba mbadde mbulaba obuliko bendera ya Uganda obu buliko light blue obu be baabuleeta bali baabuleeta 11 naliwo baabujja Canada bano babadde baguze nabo eggaali y'omukka enyamaanyi naye nga tejja ku luguudo lwa ggaali olwa wano gye baagula so Moses Ali n'abandi yakola yabeera Minister of Finance era ne bakwataganira wamu ne bank manager bank governor eyaliwo ebiseera ebyo mwami yali Elongoti bamuyitanga Elongoti ne babalansinga siringi ya Uganda okumala emyaka 8 nga paundi terinnye nga ne dola terinnye nga zigula siringi 7 dola egula siringi 7 nga paundi egula siringi 2 okumala emyaka 8 atali mu finance that is 1975 naona paka 79 oyo musajja okumanya nga yali w'amaanyi nnyo yatuukako ekiseera okumanya ate ali development bwe bawamba gavumenti ya Amini wano yagenda adduka naye agenda mu West Nile abeera eyo atandikawo bagiyitanga Rescue Front oba kibiina waliwo ekibiina ky'amagye kye yatandika oba West Nile Bank alina ekibiina ky'amagye kye yatandika ne batandika okulwana n'akutulako Arua West Nile nga eri yokka nga nekiva ku paati ya Uganda nga nabo olina ne custom nga olina okulagayo ebiwandiiko okuyingirayo nga tosobola kujja eno yensonga lwaki wali ku Kaluma aliwo amagye era ebitundu bingi ebibeeramu amagye ne bwoba ogenda Katonga waliwo amagye ne bwoba ogenda Jinja neyeri ku ddaamu y'Ejjinja waliwo amagye tewaliwo bridge nene mu ggwanga lyonna mu nsi yonna kwe batateeka bantu kukuumawo ebeera security ya kukuuma bridge eyo abantu abayinza okukola obulabe butabaako kye bakola kati lwaki yali akutulako eri West Nile kati nze ndabanga ekitali kibuuzo baali balwana kati bano Museveni talwanangako ng'akutuddeko Luweero kati oyinza okubuuza nti lwaki yali akutulako ebintu ebimu oyinza okuba yali agakuba president bwe kale kakati bw'oba olowooza kuba kati nze mbadde nkubuulira byange naawe olina byojja okulowooza kati gwe genda olowooze ku ebyo nze byenkubuulidde bireke kati oluvannyuma ennyo olutalo bwe lwaggwa Museveni wano n'awamba
yayita bibiina ebirwanyi byonna abalwanyi bonna ne bajja n'agenda ng'abagatta asalawo n'abagamba nti tukole gavumenti nga ffenna tuli wamu mu bye baatuukako enzikiriziganya mbu n'agamba nti ayagala abeere gundi wa Uganda abeere omu ku bakatikkiro ba Uganda ebbanga ly'anaabeerawo yave mu ebyo era okuva olwo n'abivaamu n'atandika kusakira abantu beewaabwe era mu bantu abamanyi okusakira abantu b'ekitundu kyabwe n'abantu ne bamatira nti omusajja kyatukoledde kyekyo ye Moses Ali olwo nno ng'akyalina kuwulya ne ku brigadiya naye nga buli kyakola kyonna bw'aba alina kyakola sitali nga bammemba ba paliamenti ba wano balala olumu ye kasita agamba nze bw'ompa ebitaano oba omaze ye akugamba nti nze bw'oba tonnaba kukola kino kyonna abantu ba Jumani njagala bafune kino na kino na kino abantu mu West Nile njagala tukole babeere bwe bati ne bwe bati West Nile nayo njagala ebenga yewa ojja kulaba nti Arua kye kimu ku bibuga ebisinga okulabika obulungi kati era Arua nga wamuyiseemu ekiro oyinza kuba Kampala oyitamu ekiro temuli ttaala zaaka ku nguudo naye ate Arua yenna ng'ayekamu ki amataala ku streets zonna so Moses Ali alwanye nnyo era y'omu ku bantu abamanyi kye baagala mwe mujja kubanga mulowooza nti Moses Ali awaali nti ayagala nnyo okwesimba utayagala yali agaanyi nako ne bamugamba nti osaaga na muliro gwe ne bamugamba niva mu by'okusaaga ojja kuddayo Moses ye yayagala dde ye naye akimanyi yakula dda akimanyi president ayinza kumusaba abantu ye president akuwa ekifo kubanga baakulonda abantu beewammwe sobola bwe batakulonda okuba cabinet minister okisiibula kitegeeza abantu tebakwetaaga Moses Ali bw'atyo abantu beewaabwe bamwagala kuba abakoledde ate abasakira ate abalowoozaako nabo kyobola bakugamba nti tosobola kugenda mu West Nile eyo n'ogenda mu Adjumani nti oyagala kwesimbawo bakubuuza nti wanti ku Moses Ali bagamba genda onoonyeko ekibanja awalala omuntu waffe byatukolera bitumala ate nawe ogenda okulaba nga kyekyo nga byabakolera kyekyo teriyo omuntu ava mu West Nile akugamba nti Moses Ali tabakoledde naye weebuuze gwe wakoledde kyava ewammwe tetubalina nga bo balinda bulinzi babambala ne gomesi ekiro ne bagenda ne beesiba ebitambaala nga bamaseeka ne babaako gye balaga ne babawa kye babawa enkya ne beefuula aboogera bwe bamala ne basirika nze nzaalwa Kawempe naye atukiikirire ewaffe namulabako ng'ebule omwezi gumu okalulu katuuke Bashiri ate yali wa kameti wange kuba twali tukola ne ku paalo naye wadde okumbuuzaako nti Sematimbo oli otya nanga Bashiri yalayira leero enkya n'asenguka nti Sematimbo oli otya takiddangamuko so abantu bwe batyo pozi tulina okutunula ennyo buli tubanga tugenda okulonda mulonda abantu abagasa ekitundu kyammwe mulonda abantu abo abasobola okufaayo ku bantu abali mu kitundu nga bye bakola binayamba ekitundu kyammwe kitwala mu maaso so si kwekkusa bokka tebayinza kusanga mu West Nile Adjumani n'ogamba nti bino bya Moses Ali bino bya Moses Ali bino bya Moses Ali ayinamu kizembe alinamu naye afaayo nnyo okulaba nti ekitundu kyavaamu kigenda mu maaso tayinza gamba nti tulongose wano ewange nfunzimire kino nga enguudo zeewaabwe tekuli mataala tayinza kikola naye wano ba MP w'omu Kampala tebafangayo kulowoozaako kuda kukyogerako ne bannaye nga Kampala tekuli ttaala olaba n'oluguudo olugenda ku paalamenti tekuli ttaala ojja oyiteko ekiro n'ebinnya biri awo ekyo nalekerawo kyogerera kuba bo bwe babeera muli bateesa ffe tugula agamotoka aganene agatawulira binnya kati tolina bw'oyinza kubawuliza binnya oli yagamba ndi nzere bwe ndwala nja kuba essimu bantwale ebweru banzijanjabe natya nga naye minisita eyo neyo embeera gyenyinza okugamba waliddewo ekigambibwa mbu since eri waliyo entale eyo mu Western kati ono yalinga mediator kukola bwafaanana awo lwasinga okutabaganya ennyo entalo Moses Ali bwera wagamba
nedde ekikulu kiri anti kyenkugambye nti oyo ye muntu akulanye ekitundu bwe kibanga omuntu asobola okuvaayo n'ayogera n'abantu bo mu kitundu n'abagamba nti bannange embeera yeetaaga kuba bweti tukole kyetwetaaga mu ggwanga nga ababaka ba paaliyamenti bwe bagenda okuteesa bateesa ebintu bye basobola n'okuteeka mu bitundu ewaabwe oyabayi nti osobola okugamba bano nti bannange twetaaga stability peace and tranquility bibeere mu kitundu kyaffe kitegeeza nti oyo aba tranquility mu Luganda obutebenkefu n'obuteefu obuteefu keka tranquility kati nze nkudde emirembe obutebenkevu n'obuteefu peace and tranquility anti tetwasomera wamu nasoma ku mulembe gw'abazungu ate ffe tusomedde ate amasomero mangi ate ga bwereere naye temuyiga ye problem kati bwe muba mulonda wakyali bya bwereere amasono nnyo amasomero tatwala omwana we muli obwereere saawe nze abange gye basomedde baati vale simanyi oba nkuliko asinga abange obugezi omanyi mwe mulina bye mutalowoozangako abaana abasomera amasomero ago okujjako mwe abatategeera bye mukola gavumenti yesinza titise nnyingi era abasomesa olaba buli musomesa agamba nti mbeere ku peroolo ya gavumenti kitegeeza nti gavumenti erina abaki abasomesa naye mwe abaana bammwe ne musiruwala mbu mubatwala muli akanaana nze abaana bange basasula siringisi emitwalo 907 ku Baati Valley ettaamu abaffe bali mu mitwalo 6 ne bayiga ki kati ate laba mwebuuza kwaweerera baana mu mitwalo 9 ne bateebuuza kwaweerera ku 6 anti tebaagala kamera ebyokukola gwe toyina nze bwetaba na byakola emmere gye mbadde sirina byakola tukome wano genda wakasuku ovaano kati abategeera tebalowooza nti oli musiru bw'ogamba nti bwenva wano neŋŋenda wali olwomba sirina byakola abantu ne bweyogereramu bategeera era bagezi anti munnange babeereeyo abo basama bwasami ffe tetulina mirimu nedda nti kati gwe naawe wenyini gwe bagambye bw'oba kyekikuvuddemu kitegeeza nti ate gw'oli mabega nnyo oli ki waliwo omuzungu kyayita okubeera oli bilo shedu tovonola tokamuvonola akati tugende kukirala bwoba olina kyogenda pozi bannange bannakampala ne bannayuganda mbajjukiza bwe mubanga muli bakusenyesa okulongoosa amannyo n'ogakuumanga malamu waliwo eddagala eritamanyi kawuka baliyita Muna Herbal Mouth Wash lyeddagala ly'okuba nti osenyesa amannyo go ne gagwamu kaboole ne gatajja musaayi ekibuno ne bitakuluma n'oba ng'otererera ddala owunya akawoowo nga tolina muntu gw'owunyira bubi ng'obadde oyogera abantu bajja kukweyuna bwenyini n'olwekyo weedyeyune kubanga lyakakasibwa National Drug Authority ate nga n'abali ebweru abali mu diaspora abali mu mawanga amalala gonna ogenda bugenzi mu maduuka webatundira ebintu bya bannayuganda Muna Herbal Mouth Wash kati nana wamulesa nze ngambye Muna Herbal Mouth Wash kale njagala bategeeza nti tukyali ku Brina Shoes ate n'ekirala kye tutabagambye Brina Shoes gwe wenna woba oguze engatto wano osobola okugula engatto eno nga tosobola girongoosa bulungi muzeeyi ekyo kiwa nabatidde nnyo Brina Shoes asobola ogikulongooseza bulungi n'agikuddiza ng'emasamasa nga we ng'etemagana nga mukene so gwe wenna alina engatto yo ng'okyajagala nga toyagala gitwala waddobbi oba kirina yenna jangu ku Brina Shoes wano ebukoto nga tonnatuuka ku Bukoto Heights Apartments edduuka liri awo jjaddiraba oba mukubire ku 0759649836 so buli kimu ajja kuba nze kyenyinza okugamba ku Brina Shoes kwekubeera nti engatto gy'oba oguze yonna bw'eba efaanana mu langi yaayo singa gwe ebanga ekugubako kuba bangi nnyo mugula engatto naye nekulema maintenance nekulema bo bajja kubeera nga bakolako engatto ogibaleetere nti bannange engatto yammwe yiino mujinjolize mmwe mwajinguza bajja gikolako bajooze bagirongoose etemagane tosuula ngatto yo kuba yakugubako kuba ba Brina Shoes bamanyi ekyo zikolera nezirikolaki neziddawo nolwekyo bwotatyagula ngatto njeru bwotatyagula ngatto ya cream bwotatyagula ngatto ya first color gwegigule ne bwoba wagigula walala yonna ng'ekulemye leete ono yamanya ekyokukola
Brina shoes babanye ekyokukola leeta buleesi baliwo bagula canvas ne bagula zingayo kali najigula canvas yange eno najigula sente bwezi gwe girete mu Brina shoes bajjajjizaawo erabike nga bwe yalinga yakava mu dduuka gye wagigula mpozi kye tukusaba kimu oleme tukaluubirira nnyo nakutukaayanya ng'ogireese kuba ojja kujja wano bagikuwe nga ekyamuse nnyo ogambe nti si yeyange ogyegaane nedda ejja kubeeteredde butereezi bwe muba muzze mutuyambe bwe mutyo ebyo Brina shoes bwe munnayuganda yabadde awo mu comment section ng'agamba taata waaba tasobola taata muzeeyi Moses Jen at least aweeyo omwana we amukiikirire abaana ba Moses Ali obamanyi gwolina bwe wali olabyeko Moses Ali is not the type bali wabwe kyenkugamba Moses Ali ku bizibu bye yafunira mu byobufuzi si ye omu ku bantu abaagala abaana baabwe bayingire ebintu ebyo yandibadde yamuleeta dda kuba abalina naye tasobola baleeta mu byabufuzi babeere mu bintu ebirala kubanga ye yasetinga ekintu kye emirembe ne gibeera ewaabwe gye yava abantu buli omu amukubiriza kola kino ne bitambula abaana aweeyo gwagulumi tabwa buwi abantu ye tannagaana kuwa yasobola gye ye yagamba Moses Ali buli lwabagezaako bamugamba nti olimala kufa bo bwe bamugamba nti fe byokyatukolera bitumala tetwagala balala kumala kwonoona bintu byaffe bali byonoona ng'ovuddewo be bantu bajumanyi gwalera byewo omuntu wajumanyi acomplaining teri muntu ayinza kugamba nti mwezali kuba buli kyakola akikolera ddala mu mutima gumu ku mmeeme ye ate ng'ayagaliza ekitundu kyegamba Moses Ali is patriotic ate wakitasigamu omukulu patriotism kati kyebakyogera bwe bati mu luzungu lwaki tamusigamu patriotism negimusigamu era kati yatandikiriza bwe batugamba nti twagala ennyo ensi yaffe kati bo batugamba naye toli ye yajagala dda akimanya ajagala era buli lwobanga okola ekintu kyonna kyonna kola ekintu ng'oyagaliza ensi yo ng'oyagaliza abantu bo ng'oyagaliza abantu b'omu kitundu gye muba muli obadde ogenda kumbuuza ki ekirala bw'oba obuuza bwempa otya biki nze siri kujigiriza lulimi lwe simanyi ndeka bwebiba bikwatagana kasitobanga nze saagala kumbuulira kumuuza kyesimanyi kunnyonnyola kyeserwaniko nti kino nakiraba nakiriko naye kyenalabako tugenda mu campaign muzeeyi tugenda mu campaign akalulu kabindabinda kati tetubuzaayo myezi 5 gyonna egibulayo naye oli mwannyinaawo ndabanga atalinaawo kifo ayinza obutadda muwalawo mwannyinaze muto wange ayinza obutadda mukamba ate bwe batakuwa kaadi ate baba oluba wagenze andi nabyakuba amatu ago abannaani nedda anti kakati abanyanyisa bangi nedda abakulwanyisa balina kuba bangi that's when nga tokoze Moses Ali nga tebamulwanyisa wakalaba bameka abeesimbyewo mu kira municipality bali babiri bemmanyi nga beesimbye kwani naye nga kakati gwe bw'obaddala ogenda kulonda olondaani lwaki kakati anti kati bw'olaba bakwesimbako bangi kitegeeza tokola so ne muwalawo takoze ate singa akoze bannyini kibiina bandikaadi bandigiwadde omulala bw'olaba neyakuteekayo akugjeeyo kitegeeza tokoze kyayagala totukiriza bivunaanyizibwa naye ne walugagaali ali mu kujja wagunde museggona okola ki okwesimbawo n'ekidoomooli yajja wa seggona naye dandi kakati abo bonna akoze yajja okuyitamu walukagaliwamu ayogera ku kifo kye nti akoze bubi ekyengera akoze bulungi kitegeeza nti bw'aba asobola okukolera gombolola ennamba ne constituency asobola okugikolera seggona agaanye okukola gwe bw'oba olaba nti seggona yakola gw'ojja kulonda seggona naye ffe tujja kulonda walukagga ange seggona naye ajja kujja bw'anajja nga gwolonda seggona nga ffe tulonda walukagga n'abalonda kidomole nabo gye bali ate tuyinza okulonda abantu abasatu omulundi ogumu akalulu kavubuka mu mutaano oyo yalonze agaye mbu baakabbye nti kati engeri gye siri muvubuka ate bwabavubuka sibwogera teyakwadde ku kifaananyi kyadde kugwawo ntabani wange bw'olina owaka nze abaana bange sibaagala mu byabufuzi nze obindabamu tebalonda
saagala byakubeera mu byabufuzi baba ku ssomero kuba amagezi ndaba nti nange ge ganyimirizaawo kubeera ku ssomero kyenva ate nammwe munoonya gye ndi mu ndeete bwe nva mayiro mmeka yiri eri mayiro 5 kati bw'oba ku ssomero n'olinda abatasomye nga bali mu ebyo ne bamala okutuuka ne bayita gwe obabuulira ebiriwo gwosinga so nga tumaliriza muzeeyi bagenda kukuwaana engatto lwenakuleese naye bagenda jjo kuwa wano nga tulaba enseera bakyenze sikirina mu buzibu kubanga naye ninawo issue emu eyatuuseewo edwini oyo nga ŋŋamba yankubira luli akomplaininga ku babooda babooda ababooda bati babooda delivale ze babatuma bajja bazigamba ebigambo delivery nga babatumya abakazi bajja bagamba nogenda owakisaamu nno nga nina gwe naakajjayo nti kati oba omugyeyo kati nze ŋŋenda teri mugwe baba bagamba yabatalina magezi omuwala ajjanga amanyi nti ngenda wedreni musuubiramu okuba nti tujja kweyaga bagenda omutuusa ngaekigambo kyatuuse anti kakati okweyagala era eyo ensonga lwaki ajjeeyo oli gwe bateyagale naye gwojje mweyagale ekyokubiri mulina okumanya ekintu kimu nti omuntu yenna ali ku nsi ebigambo bibaawo ebyogerwa omuntu ayogera ebigambo ng'abyogera ku muntu gw'oyagala tomutwalanga nga kikulu sooka weebuuze linda sooka weebuuze gw'olowooza kiva ku kyayogere era kyayogera kigatta ki ku mwembi nze kati sisobola kuva eno nensanga mukyala wo ng'alina omusajja nenkubuulira ni mukyala wo wuli alina omusajja sisobola kuba mbija kubanga obufumbo bwammwe sibukuumye nja kuba busatuluze so nga ate nze nkugamba ekyo nga neefuula nti ennumirirwa obufumbo bwo naye bwe nakikugamba bw'onaanyiga ojagamba bugambe omukazi akole ki agende so nga ate nze si kyenjagala nze kyenkola nsirika mwe ne musigala nga mukyakwatagana nga tomanyi kiri nze nenfuna omukazi oyo ne mugamba nti naye omanyi nti nkwetaagamu ndaba mutambula bulungi ne Sanchez kiki ekikwagaza gundi kitegeera kati nesibugamba gwe obufumbo bwammwe busigala bukyatambula kuba kaana amanya nti nakitegeera nti ayagala omusajja oli ajja kumanya nti nja kugamba oli amute asigale aconcentratinge ku gwe so oli obwa boda bwabanga alina byayogera ebyo tebikusigula tebikuyigula ttama bw'aba alina byamugamba bimugambe kasita agamba nti nina gwe nzijeeyo kitegeeza nti banneetegekedde oli bamugje nayo nze nzije nga tewali muntu ani munange bakutuusa otuukira bibuuzo bw'oba ebibuuzo munange kati nange ondeese nkuleese ate munange tewakajja wano gundi bw'oba olya nkikulumya nnyo ddayo gy'ova ate nze ndiko kunsirwalira kooko gwoba olaba nti olina gy'obadde etabeera muntu ng'onaamutema mu kibokisi n'omuteeka wali nga mupya ku ggwe gy'oba ogenda omugula obenga agula crankshaft nti oguze empya yiyo okanya kwewoza akanya nze seewozaako ate omukazi gwe njagala mugambirawo nti nze sikolagana na ŋŋambo woowulirira ebyeŋŋambo nga by'oyagala wano tojja nze siwuliriza bya ŋŋambo kuba naawe bye baakuŋŋambako bingi ayinza okutandika bitya biriwa babiŋŋamba gwate nakusanga ntya nze nakukuza kati bye bakuŋŋambako bingi naye nze ate nze omuntu mulabira we mutandikidde mulaba so bw'obanga oyagala tubeere ffembi tutandikire wano we tuli oyinza okuba tolina kubeera naye nga just oze kuyisaamu gy'obadde yonna oba bo baalina pulaani ez'okutwala lwaki toli mu maka yate nze onsirikirako erinnyo mbese talina pulaani za kuntwala gwombuulira oba naakutwala oba siikutwale gwobimbuuza nze nsalawo nti kati ndi waddembe okutwala oba obutakutwala ate n'okusiruwala ennyo abawala abo abagenze mu basajja temwewanika nnyo ku basajja bw'omuleetako akajanja ajja kugamba nti omanyi nali bwiriye okutwala naye akajanja kolina sijja kutwala okola ki omukazi bw'aba akwagale anti abakazi mbagamba kino nti bw'obanga olina omusajja yenna akwagala towuliriza bintu by'abalala byonna tononooza by'otaalaba ate kyakubiri buli kintu kye bakugamba nga
kigezaako kubaawulamu embi kijja kuttira endowooza yo gy'olina omuntu oyo n'omuntu oyo alowooze nti oli wa mumwa manyi omukazi alina omumwa tanyuma nnyo kwagala ate ezikombuuza ebyo baŋŋamba kasita oŋŋamba baŋŋamba gwe mu mutima nga nkugjamu kasita omukazi atandika baŋŋamba nga gwe nkugjamu mu mutima gwange nga nkugamba nti kati omanyi nga tokyajoli nga ngenda kuddira oli gwe bakugambako anti nkumalemu akajanja ndaba oba olulala oligenda awalala olibiddamu bwendi bwenkola ebintu byange so ababoda mpozi nammwe tubakubiriza muleme nnyo okukolera embuka nnyo bwe mutyo bulire muba mugize mugenda ne mutumanya ne tumutuba nti mwe be tutuma ku bintu byaffe naki ate bwe mulaba abantu abazze waffe oli yagamba muti musajja wattu simanyi omuyita otya nti mukyala wange baaba okimanyi nti ogenda kuba wakuna andi yakafiisa basatu ng'owaboda yalipoota tumanyi mumanyi nnyo era bannamawulire b'okugulawo naye temwasama kutuuka ku leve eyo kubanga tetunyumirwa nnyo bintu bye mukola ate mujja kwonoona emikwano gy'abantu n'obufumbo bw'abantu kitegeeza nti mujja kuba temukyafuna ssente ze mbadde mufuna za transport oyo kuba mwe mbadde mutambuza abantu abo bwe munaaboogerera ne baba nga tebakyakwatagana olwo essente z'obadde ofuna ku ntambula oba tokyazifuna ate tuyige n'okuyiga ekintu kye batagenda kukusasuliramu tewali lwaki okimaliramu okinvestingamu bw'abuusa mukazi amutwale amubuusa amugamba waayo anti bwogera n'olowooza ndi nojja omubuulira oba akunyumirwe omukazi ate eriyo abagezi olumugamba bwoti ogenda okuddamu omugamba nti nkunone nti atonnona olwoba ojja nga tokyampa ku ssente nti aze sikyayagala kutuula ku pikiyo nti lwaki oyasama nnyo waboda ayinza okugamba nze tosobola nze mbavuma n'emabega n'envumayo naye kati okyalina akutikka bebalwana nze ye yalwana okugamba nti nze natutte kkojja nze sirwana kutuula ku booda ya muntu kiringa takisi zenninye era bebalwana nange naabagamba namututteko kuva dda kubanga era naawe kyewava ojja ng'onnoonya otherwise baloko baaliyo bangi era nange wasiimu kukola nange nze nti abakola bangi naye ati ate nze okujja okukola mumala kunyinyonnyola na lwaki oyagala nkole naawe sikola bukozi na muntu nze obeera ngaakwana omukazi nonyinyonnyola lwaki onjagala anti nkubuuza nti ng'abakazi bangi lwaki nze gweoyagala bwotaba na nsonga ekunjagaza tetujjakola abantu naye bo bagambe nti obufumbo bwammwe bwe butabafaako nina eddagala erijjo bubeezaawo butambuze bulungi omuntu aleme kuddawo okujooga ng'obeerenga tripod eyo bw'ogiraba omanyi abakazi bajooga nnyo abasajja buli bakyankalana mu katono tomalaako biki jangu ojja kumalako buli tagenda ekyo kigamba kyo ali kugamba birala nti wali onkubyemu ekituli naye tayinza kugamba mutomalaako ebyo tosobola nakuba gondi bicycle kiiki tosobola kuba vole jangu akakojja gyekali ojja kuba ng'otereera abadde eddakiika 2 ojja kugenda 6 oba mu kisaawe mu kitundu ensi ekukkirize bino bye babadde bakugayagaya bino bijja kuggwawo n'olwekyo obufumbo bwe butayuugayuuga mukazi akyamuse oba asanyusa nga baatugiriza obuvunaanyizibwa bw'obufumbo awako omulabira ku ssanyu buli gwalaba amwaniriza aba musanyufu nnyo kakati waba omukyalo oli oyo obuvunaanyizibwa babutuukiriza essanyu eri so ojja kubanga onkubira ku ssimu 0752 432 0752 obajjukizaako akatono wano tuli ku Brina Shoes awali engatto ez'ebika eby'enjawulo engatto ez'omulembe engatto eziweesa ebitiibwa engatto eya buli kika gyonna gyoba oyagadde oyambala engatto ndowooza ogiraba mujja kubanga ndowooza olaba ekyebayita engatto si bina ebimenyeka naye ndowooza engatto ogiraba kino kyebayita engatto ate eno genuine leather genuine ate tandi leather okitegeera bwebagamba eddiba lye bakunyiza tandi leather
ko bogeze bwa kampani ne batabumba nze buli ekintu kyane kyamba kuba manye ebirungi ndimanyi so kati bwe mbantu bwotulaba tunulire engatto bulijjo otunulako olabinza okutunulira engatto ng'eno ogiraba gwe leero maama wadde toyagala kwambala ozi nga sente zotalina kale labako bulabi naye togula engatto zibeera engatto eno canvas ogiraba eyo wajambalako eno canvas ndoze kigambo kiraba naye ebiseera ebyo baziyitanga hokke kati ne ziddako ne zifuuka north star eno engatto naye tekaddiwa tegooka kati engatto nga zino abantu bangi nnyo mwalo zitugulako gye muzituguzeeko ne zibagubako wansi wano bweguba tosuula kobawo bukomi naye kiri kyokka kyotakola bw'oba ozze nga bamaze ogikyamula n'ogyegaana nti si eyiyo gwe ng'omanyidde ezaaguba bw'ogizza omanya nti bajja gikolako eddewo nga bwe yakola ki bwe yali jangu mu bannaffe wano mu ngatto zaffe mu Brina shoes ojja kuba ng'ofuna good quality shoes and elegant nze sijja kwogera bingi bwe munaabanga mwagadde mujja kutukumirako ku ssimu eri 0754-94-986 Brina shoes for good quality shoes. Barakallahu ngenda kyenkola nkitegeera nze nasalawo olaba wabadde onnemesa emmere kyekyo bannange tujja kuba nga tusisinkana ate emmere wano olya paka koowa nze sirina kibuzibu bwonna bwe nkozese nzikiriza tujja kuba nga tulaba buli woba olabye engatto ennungi gyegeraageranye n'engatto za Brina shoes ojja kuba nga ofuna ekintu ekituufu ne bwoba nga oli gy'oli yonna yonna ennamba y'essimu emala bumazi nga bakutikkira nankani engatto eyo nga bagituusa mu kitundu woba oli wonna wonna. Amiina. Oyambala size ki? Oyambala size ki? Oyinza okusanyuka nga tekutuuka. Nga nfuna endala eno foto ki? Soko oyambalemu. Yambalamu. Era fiye tejja kuwulira. Ate oswadde tebagenda girabako. Ate ogirinda bagikuwe nga mukolo. Olinda so nga mukolo ojambale. Nekagenda ku mikolo. Emikolo oli mulali. Kali akambala kalulu. Akambala. Kamanyi yasobye busobi. Omuntu yandiguze ku ngato mu Brina shoes wa. Kyekyo kyebayita masavu. Izo ate ako kajja kuba gundi kali akateekamu engatto. Oba oyambala ziri ng'oziteeka mu booti. Anti ziri engatto ezaffe za booti. Yonna mazidda. Kati nteekemu kwe. Manyi kati nina gwe ngenda oggulira. Eyo saagala. Anandi tosobola kirabirira. Kano kasiba buguwa kano. Bannaye Mzee Kagatta ali mu kwegezaamu ku ngatto gye baamuwadde. Temulowooza nti masavu. Ye Mattu mbadde manyi olina ekigere kinene naye. Kati kweno neeno olonzeerwa. Anna. Ntutini ya masapeno. Eno. Ojagadde ko. Terina buguwa. Eriwa. Ne kati. Terina buguwa. Kiraba. Kino ki? Kati kankubuuza Mzee. Buno bwe buguwa bwayo. Bati totutte. Ntwale eno. Kale kantwale. Anti kati olaba ebyeruweero. Naye nateese bugere. Yalwa. Ajja kuddaga kirongoosa. Sibu waliwo bazikolerako. Muleke eno gye ntutte. Yose. N'omutima gwe.
n'ogugu bajja kumpulira omukazi wange omukazi wange mugunjufu bannange aba Brina Shoes nga nsanyuse nnyo okuba nti nno mpeereddwa engatto bannange abatulaba Brina Shoes empadde engatto eno ekika ekitalabika era wenkugambira naawe funa ekika engatto ndowooza ogiraba kati eno bajamba mu desert what winter summer engatto ojambalira wooyagadde wonna eno casual shoe olinayo ku jini jini nzirina nenga sikulaba anti kugolowooza nti bw'otalaba kapande Brina Shoes bateriiwo babeeri mukama wange gwoba tolaba n'olwekyo ndi musanyufu nyeera ngenda kubanga n'abeeka nja babulya bulijjo nayitanga namugamba engatto yange togizanyirako yava mu Brina Shoes maawe oddangayo kati labi gwe oba ogula engatto ndowooza olaba kyebagenda naye genda obigule waliwo wenagisaawo nga tunda walisheera ogigira bwoti nekutukamu waliwo ne bana abatunda ekiro ku kkubo oba ziba za buwunga baba bagikola mu buwunga abaana bo ate bagezi emu agiteeka wano emu agiteeka eri bw'amala okukulaga eno ng'ennamu ng'agenda kusibiramu eri gy'atadde eri ekyo jjo munoonya nga taliiwo ng'atuusizza kagatto nywa ku juyisi nyewe yagalidde ku Brina Shoes ku National Theatre okola tewali wadde kantu tobanja olaba nti wenkola naawe ntuukiriza osuubiza n'otuukiriza naye Brina Shoes yesinze anti ate wali mumanyiza otya akasinzi naye anti ate naye yali mwangu okusuubiza n'agamba nebigaana bye naye mutye kati ate ngenda kujja kalanda jangu nga tolina ovaawo na package byebyo byetukola omusajja gwe kati tuddamu kuwa Edwin oba tumulinda boda ninye boda wano awo Edwin agenda kutwala omwana weerungujja ddala odalungujja tugende anti ku kikuba ekirudde erungujja bulwa nzija